nenga nyina babulira mazima kubanga bino bye tulimu yaddala kasabe fena mukama atugumye ngenda kuddayo munda nkibere mu intensive care following Ashraf nenjaga baza amaanyi nti Ashraf tune subi tajja kutereera kyana kunyo omwana w'abandi oyo nsaasire nze baganda bange simanyi mwenyiza kunnyonnyola abazadde b'abaana abo simanyi nammwe bwenyiza bannyonnyola naye kyenyiza okugamba okubabulira amazima kikamawulire ge mbadde njagala obba wa mikwano gyange ne buli omu agumye munne abaana abo mubakwateko mumuhaginge munyweze fena twesibe ekimyu buli omu agumire munne amawulire gogenda okuwulira mu programu y'olunaku olwaleero gatiisa naye kirungi n'ogawulira oba oliawo si malungi naye ate twetaaga oggawulira. Ampuliriza nga tutandika njagala kutegeeza nti bino bye bituukawo ng'ovuganya gavumenti y'abadikiteeta. Dikiteeta yenna mu nsi mwonna mwe bali tebabangako balungi, ate ebiseera ebisinga batera okubeera nga n'amawanga gaabwe tebagaagaliza, wabula bo bamanya kimu kufugisa maanyi ga kyuma. Ampuliriza ebintu bingi ebigenda mu maaso mu byobufuzi bya Uganda, n'ebyabufuzi bya Uganda katubikubemu ttooki nga tubiviira ddala emabega ku bantu abazze bavuganya mwami Museveni okumala akaseera okutuuka ku Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine amusuza tatudde era amuzinye oluguje mu kiseera kino. Ampuliriza abantu bangi n'ebigambo bingi abavuddeyo nga bagamba nti Bobi Wine talina sacrifice yadde gye yakoze ku bannayuganda abazze bafa n'okuba nga yeetaaga entebe. Ampuliriza sacrifices Bobi Wine zaafunye bukyanga ajja mu byobufuzi oba ezivudde ku Bobi Wine bukyanga ajja mu byobufuzi togenda nakikkiriza. Abantu abafudde ku lwa Bobi Wine okujja omwami Museveni tosobola nakikkiriza. Amaziga gaakaabye okujjako Gen.M7 tojja kikkiriza. Just like Dr. Kizza Besigye abantu be yaluuzinga ng'alwana dictator Museveni, kyekimu ne Dr. Agre Kiyingi ataakuba yadde ene singolare okujjako Gen.M7 yaluuzinga ebintu bingi mu byo bye tugenda okuba nga twogerako. Mpuliriza Bobi Wine kiki kyayolekedde, kiki kyeyayolekera bukyanga alangirira olugendo olw'okujja mu byobufuzi. Nzikiriza nzije tutandikire awo. Mbaanirizaako bassebo ne bannyabo mwenna gye musinziira okuba nga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo, mwenna mbaanirizaako omukutu oli ku DPTV Uganda and of course mbeera Sajjime abeerawo kubanga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Olunaku olwaleero twolekedde story gye nsaagala osubweko yadde ekigambo. Njagala gwe wenna wagira Robert Kyagulanyi Ssentamu wuliriza story eno. Gwe wenna ng'owagira Dr. Kizza Besigye wuliriza story eno. Mwenna abaasaaliddwa Dr. Agre Kiyingi ogenda kumanya bingi mu story eno. So negataako ng'olikinga video yaffe mu ngeri emu naawe yakalaba ng'olwayo gwe mulundi gw'osoose okubeera ng'ate we olaba channel yaffe, genda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga. Bingi by'ogenda okumanya n'okutegeera. Nzikiriza tutandikire wano mukwano gwange. Bwe tuba nga tutandikidde wano njagala kusooka kutegeezaako. Bwe tuba nga tutandikiddeko wano njagala kutegeeza nti okujjako Gen.M7 si mulimo mwangu.
okuggyako dikiteeta yenna ng'aludde mu buyinza ng'ebintu by'asinze okussaako essira kwe kugula ebyokulwanyisa n'ebintu ebiringa ebyo kibeera kizibu. Era abantu bangi abayinza okulabika ng'abanafu so nga b'amaanyi singa baba beenyigidde mu nteekateeka ez'okumuggya mu buyinza. Abantu bangi abaggulwako emisango egitali gimu na gimu naye nga kivudde ku kwagala okumuggya mu buyinza. Ampuliriza, njagala tujjukire Bobi Wine afiiriddwa abantu, naye mu kufiirwa abantu waliwo abatannaba kukiraba ng'era bagamba Bobi Wine tannakola kimala, ng'endowooza zaabwe mu mitwe ziringa ezibagamba nti alina kusooka kufiirwa either mwana, mukyala oba ye okufa. Abo weebali ate nga bangi. Mpuliriza, njagala tusooke tulaba akatambi kano. Bwe tuva mu katambi kano katono nnyo, then nzije twongerezeeko. Nkugambye njagala owulirize. Olwaleero si kunyumirwa naye kuwuliriza tutegeere. Gwavuganya ng'oyagala okuggyako Gen.M7 omanyi kiki kyasobola okukutuusaako? Abaffe kiki ekirina okukolebwa dikiteeta omujja mu buyinza? Byonna ogenda biwulya mu lunaku olwaleero. Nzikiriza tulabe akatambi kano ka Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali anoonya akalulu. Bino byagwawo ng'ali mu bitundu by'e Masaka. Muganda waffe Ashrafu bamukubye abamwalabyeko ekiwundu mu kyenyi kye, bamukubye ne bamwasa ne sikaali, amagumba ne gasensebuka. Ne Katonda w'amaanyi nti tuze naye mu ambulensi ng'asobola okulaba bamuvinga n'omubiri gwe era bamuyingiza mu intensive care. Abasawo bakola ekisoboka kyonna okulaba nga Ashraf obulamu bwe babutaasa. Bwe mbadde ntuuka wano kanyingira mu intensive care, nza okulaba omuntu gwe bapikapika omutima, nza okulaba nga ye Frank bamutomedde, bamumenya amagumba ga Jozi n'amagumba g'ombulago, bamuyita ne ku kifuba na bleedinga nnyo, omusaayi ne gwenda ne mawugwe. Sawo baadde bakyamupika era kati mbadde naye kyanako bategeeza nti Frank afudde. Baganda bange nsaba mumpulirize bannange, abalabe b'eggwanga, abalabe baffe, kino kye baagala okulaba, baagala kulaba nga tuli broken. Mumpulira kye ŋŋamba? Baagala kulaba nga tuli broken, baagala kulaba nga tuweddemu amaanyi. Mwena mmanyi tewali musango gwe tukola, mwena mmanyi nti ebintu bye tukola biri mu mateeka, mwena mmanyi nti be bamenyi b'amateeka. Emmotoka ey'amagye etomedde Frank neddamu ne mutomera omulundi ogwokubiri, bakigenderedde. Banaffe ku bangi be baze batemula nga baagala tumalamu amaanyi. Nze nga nkibagamba nti kano ka gurupu akatono ke mulaba $45,000 essuubi balirina muffe, essuubi balina muffe, tebigenda kuba bya. Oyo eyafa ye Frank Senteza yali bodegaadi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tosobola teebereza bulumi Kyagulanyi mu kiseera ekyo bwe yali ayitamu. Ng'omuntu onoonya entebe bingi ebituukawo, kyokka ekirina okubeera mu mutwe gwo kubeera focused na kubeera mumalirivu. Ekyo nkimanyi Kyagulanyi Ssentamu akirina. Katuddeyo emabega. Dr. Kanokiza Besigye, Warren Kifeefe bwe yavaayo mwaka gwa 2000 n'ajja atandika okuvuganya Gen.M7, bingi ebyabaawo era bingi ebyamutuusibwako.
oyinza okutunulira Kano Besigye ng'atalina kyamuvaako, oyinza omutunulira ng'atalina kyamugibwa, ng'atalina kintu kyonna ekyali kimuggiddwako. Naye njagala okujjukiza nti Ditaadi Kano Kizza Besigye yafiirwa abawagizi. Ebimu ku bigambo Ditaadi Kano Kizza Besigye byanokolayo bwe yali e Katonga ng'ategeeza ba Patrick Boy Amuriat ne Nandala Mafaabi ebigambo ebyali bimuluma n'atuuka n'okwoza ku mmunye. Mwalimu ebigambo bino. Yabagamba mubale obulamu bw'Abannayuganda abafudde ku lw'enkyukakyuka. Mubale obulamu bw'Abannayuganda abafudde nga baagala FDC ejje mu buyinza. Nga temunnabakwata kibiina kyaffe kitunda yeri mulabe wa ggwanga. Musooke mutunuulire, musooke musiriikirire, mulabe obulumi abantu abo abaafa kigenda kubeera kitya. Ebyo bye bigambo ebyaluma omukulu amanyiddwa nga Kizza Besigye. Kano Kizza Besigye mu lutalo luno olw'okulwana okununula Uganda, nzikiriza bannayuganda bandi banga bamuggyamu obwesige naye wali abakyamukkiririzaamu. Ate era nga bw'obanga ddala ogoberera ebyobufuzi Ditaadi Kano Kizza Besigye tosobola muyisaamu maaso. Ebimu ku bintu bye njagala nkujjukize Kano Kizza Besigye byafiiriddwa mu kiseera ng'alwanagana ne dikiteeta Museveni. Muno mubaddemu muganda we. Baamusiba mu kkomera Kano Kizza Besigye okumala ebbanga ndowooza lya myaka 3. No, yes, baamusiba mu kkomera ne bamusiba ne muganda we. Muganda we yawunzika afiiriddeyo mu kkomera. Ebintu ebitategeerekeka. Naye nga kigambibwa nti gavumenti ye yatta muganda we. Ekyo nakyo yakifiiringa ku kunoonya ntebe. Abantu abamu baba boogera ku buyinza babwogerako nga balina ensonga lwaki. Ditaadi Kano Kizza Besigye ebbanga lye baamusibako n'omwana we nga wa myaka 3. Ebyo bye bituukawo ng'ovuganya dikiteeta. Naye newankubadde yafiirwa muganda we, omwana we baamusiba nga wa myaka 3, Ditaadi Kano Kizza Besigye teyawanikako gaadi, yasigala alwana. Ebintu bingi ebigenze ku Kizza Besigye, abantu bangi ab'eŋŋanda abaamuvaako, naye nga atoba kulwanagana na dikiteeta. Mpuliriza, nakugambye nga ntandika nti Bobi Wine yandibeera nga yaddako. Oyinza okuba tewategedde kyentegeeza, naye tugenda bituukako mu maaso awo. Ditaadi Kano Kizza Besigye omutango gwataddeyo okulwana ne mwami Museveni guyinza okubeera nga teguzzikawo. Njagala katono nnyo tulabe katambi kano. Ditaadi Kano Kizza Besigye yali ku TV emanyiddwa nga NTV Kenya. Njagala owulirize ebigambo bino. Bwe tuvaayo njagala tuwogere ku Dr. Aggrey Kiyingi, olugendo lwe olw'okuvuganya Gen.M7 na biki bye yasanga mu lugendo luno okutuuka waafiiridde. Just tell us, I mean, how has this impacted your life and family, and what role has your family played in this journey of struggle? Well, at a personal level, of course, the impact has been big. First of all, the whole of my professional career was forfeited. I have never practiced medicine. I've been instead practicing different things altogether. Because you were a doctor in 1986 when... Yes, I told you I practiced here briefly. So right. I'm now a doctor in the jails. And it has not only impacted me as a person, but members of my family. My youngest brother died as a result. He was with me in jail. He was in jail for 3 years and eventually died. And many people in my family have been disrupted. My son, who was a young kid, was tested jail at 3 years. Right. Oyo ye Dr. Kano Kizza Besigye. Muganda we yafa, omwana we baamusiba nga wa myaka 3. Bw'aba ayogera n'atunulira ne bannandala Mafaabi nga bakutte ekibiina ekizze kiwagirwa bannayuganda ne bafiiramu nkuyanja. Ennaku emuluma. Yandibeera nga Besigye ayina ensobi ng'omuntu.
ne teri nsobi muntu gy'ayinza kukola kutuuka kussa kwerabira abantu bafudde nkuyanja bwe batyo. Mpuliriza, njagala kukwata lugendo kuyingira Dr. Aggrey Kiyingi. Dr. Aggrey Kiyingi ffenna tukimanyi nti abadde omu ku badokita abasinga okwetaagibwa mu nsi. Naye oyo dokita abadde ayaayaanirwa ensi ng'era ajjanjaba n'abakulembeze okuva mu mawanga ag'enjawulo yawaŋŋanguka ano mu Uganda. Era agenda okuwaŋŋanguka mu Uganda ng'ensonga yatabuka dda. Emu ku nsonga Dr. Aggrey Kiyingi eyamujja mu Uganda mwalimu okubeera nga yatandika olukwesese olw'okwagala okwesimba ku Gen.M7. Bayagala okwesimba ku Gen.M7, Dr. Aggrey Kiyingi batandika omulwanyisa mu 2000 eyo. Naye ebimu ku bintu Dr. Aggrey Kiyingi bye tulina omujjukirako y'omu ku basajja abaakwata ssente mpitirivu ne baziteeka mu gavumenti ya NRA oba mu ggye erya NRA erya Gen.M7 nga terinafuuka NRM. Era y'omu ku basajja abayamba Gen.M7 nga bamuvujjirira omusimbi okujja mu buyinza. Dr. Aggrey Kiyingi bw'avaayo n'alaga obwetaavu bw'okuvuganya Gen.M7, baamuteekako emisango gye baamussaako gye gy'okugamba nti yatta mukazi we. Wabula kinajjukirwa nti omusajja agambibwa okubeera nga yatta mukazi we ye yateebwa mu kkomera. Bagamba nti Dr. Aggrey Kiyingi yasindirira mukazi w'amasasi, kyokka oluvannyuma baamala ne bazuula nti eyamusindirira amasasi yakwatibwa ate n'ateebwa. Era bwe bamala otunula mu ebyo, omulamuzi n'alyoka amwejjeereza omusango. Dr. Aggrey Kiyingi ku byonna bye yajja akolera mwami Museveni nga Museveni akyali mu nsiko yamusasula na kino. Mu 2015 Aggrey Kiyingi n'ajja n'asalawo ajja avuganye Gen.M7 mu kalulu ka 2016. Era bw'amala okulangirira kye baakola kwali kugenda maaso na kumussaako misango gya terrorist, nga bagamba nti avujjirira abayeekera ba ADF nga bano basinziira mu bibira by'e Congo okutigomya gavumenti ez'enjawulo, wabula nti yali abavujjirira okubanga atigomya gavumenti ya Uganda. Dr. Aggrey Kiyingi yadduka mu ggwanga. Mu Uganda nga tukaaba nti tetulina malwaliro malungi, tetulina abasawo balungi, abasawo abalungi badduka olw'ebyobufuzi. Ebiri mu Uganda ebibi. Njagala tufune katambi ka Dr. Aggrey Kiyingi katono nnyo ng'alangirira okujja okuvuganya Gen.M7 mu kalulu ka 2016. Beebo abantu abazze bavuganya Gen.M7 nga basanga ebisiriko n'emisango egy'enjawulo. Bwe mbaseerabidde ku litaadikano Kizza Besigye waliwo kye ngenda okujjukiza. Kasooke tulabe Dr. Aggrey Kiyingi then nzije. It is now common knowledge, and I'd like to confirm that I intend to stand against Mr. Museveni in the 2016 presidential elections. To this end, my team of dedicated and vigilant supporters have been traversing the country in a pre-marketing campaign, distributing my political platform business cards as a prelude to my coming back to Uganda to register and launch my political platform. Oyo ye Dr. Aggrey Kiyingi ng'alangirira okujja okuvuganya Gen.M7. Ng'alangirira okujja okuvuganya Gen.M7. Mpuliriza, bino bye biriwo ojuzi ng'afudde. Njagala nawo tulabekoko akatambi kano. Amawulire g'okufa kwa Dr. Aggrey Kiyingi gasaasaanye ku mutimbagano mu ttuntu awo, era bannayuganda abamusaaliddwa ne baanukula n'okusaasira awamu n'okunyolwa. Omugenzi omusawo omukugu mu kujjanjaba emitima n'okugirongoosa era ng'abadde mu Australia gy'abadde yasenga era nga gy'akolera. Obubaka obubika Dr. Kiyingi bubaddeko nti buvudde wa nnamwandu Maimuna Nakayira Kiyingi era butegeezezza nti olwaleero tazuukuse.
Namwandu wa Kingi ategeezezza nti baamusadde nnyo era n'ennyiike n'abalala balinayo amaanyi olw'okuviibwako omwagalwa waabwe gw'ajjukira ng'abadde abawa essanyu era ng'ebiseera byabaddewo eby'okumujjukirako alessenkumu. Mu bubaka bwe tayogedde kisebba wabula ategeezezza nga Mungu bw'amujjuludde mu mirembe. Omugenzi Dr. Kingi yakuguka mu busawo bw'abantu ku ssettendekero wa Makerere oluvannyuma n'agenda mu kibuga Sydney ekya Austria gye yakugukira mu kujjanjaba n'okulongoosa emitima mu malwaliro Westmead ne Concord. Abadde yeebuuzibwako ku bulwadde bw'emitima n'okugijjanjaba era nga yakuguka nnyo ne mu kujjanjabisa eddagala linnansangwa ery'amawanga ga Afrika ng'okusinga emitima abadde ajjanjaba gy'abantu bakulu. N'ebyobufuzi bibadde bimunyumira so nga era yayatiikirira nnyo mu kukwasizaako ebitongole by'obwannakyewa enzikiriza n'abantu abeetaaga okubeerwa. Omugenzi Kingi yatambula nnyo n'enkola ya tekinologiya mu Uganda era n'atandikawo ne kampuni eyatundanga kompyuta n'ebizigenderako. Mu Gen.M7 ebintu tebyamutambulira bulungi bwe yateeberezebwa okuba mu lukwe olw'okutemula mukazi we Robina Kingi wadde ng'oluvannyuma kkooti yamwejjeereza kyokka yasibwa okumala ebbanga. Mu 2015 Kingi yasalawo akomewo mu Uganda kyokka teyatereeramu kuba baamuggulako emisango gya naggomola. Waafiiridde ng'amaze ebbanga ng'asirise so nga n'emikutu emikwanira wala abadde alabikako bbalirirwe yadde nga mu myaka egiyise yagyettanira n'akisussa. Kitalo nnyo omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze kisa. Kakati njagala kutegeeza tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa. Munoonyeeko gw'alina ebizibu eby'enjawulo. Ye Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa mukwano gwange munoonyeeko alina ebizibu eby'enjawulo. Teweesiba mu nnyanja ya bizibu wali okubeera ng'akutaasa. Njagala kujjukizaako eri retired Colonel Kizza Besigye Warren Kifeefe nga bw'azaavuganya Gen.M7. Kifeefe oyo ebintu bingi bye tutagenda kwerabira. Besigye mu lugendo lw'okuvuganya Museveni alina ebintu eby'ensonyi ebizze bimuteebwako okugeza. Baamukwatako ne bategeeza nti ono yali yarepinga omwana. Mu ngeri y'emu retired Colonel Kizza Besigye baamukwata nako nga bagamba nti asponsoringa naye abatujju. Kati bingi by'oba osuubira. Tutuuse ku bwaleero. Olwaleero nga ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mpuliriza. Bobi Wine from nowhere azze afuuse omulala. Bobi Wine eyali omuyimbi. Bobi Wine omuzannyi wa firimu. Bobi Wine omukubi w'ebikonde. Bobi Wine omusanyusa w'abantu. Afuna ekirowoozo mu 2017 ajja yeesimbawo kya Dondo East Constituency awangulira waggulu ddala nnyo wabula gavumenti nga tennazuula nti w'amaanyi. Era ebigambo ebyasookawo byali nti Bobi Wine awagirwa bayaaye. Era mujjukira bulungi Sage yaliwo 2017 nga bagamba nti abavubuka abamugoberera abamuddukirako tebalina ndagamuntu. Bayaaye banywe banjaga. Kyagulanyi Ssentamu akaluluke akasookera ddala mu byafaayo ne kamenya rekodi. Newankubadde ebyo byonna byajja akaluluke ne kamenya rekodi nti ke kakyasinza okubeeramu n'abantu abangi okuwangulirwa waggulu ddala nnyo ng'omuntu mupya mu by'obufuzi. Kino kyatandika okutiisa abamu. Era ebimu ku bigambo Kyagulanyi Ssentamu bye yayogera ng'awangudde akalulu ako yategeeza nti nzize ndi mulamu mu by'obufuzi naye nnyinza obbivaamu nga nfudde. Nzize ndi mugagga nnyinza okuvaamu nga njawuvuwaziddwa. Byali ebigambo bisatu. Ekyokusatu sikijjukira bulungi n'ebyo ebyo ebigambo. Ebigambo ebyo byali abamu tetwabitwala nga nsonga naye byali bitegeeza nti ayina olugendo lw'ebyobufuzi dwazzeemu. Era ebyo ebigambo ku levo ya MP oyinza okugamba nti byali tebyetaagisa naye yali ateeseteese olugendo lwe ng'amanyi nti n'entebe ennene asobola ogiringiriza. Tetwalwa n'agiringiriza n'alangirira nti mu 2016 2021 ngenda kwesimba ku Gen.M7
abasinga baluyita lusaago. Awo watandika okuluzingira emikwano gyonna. Bwe yalaga nti agenda kuvuganya mwami Museveni, twalaba ne ba Muhammad Nsereko nga bamukyaliddeko mu ngeri y'okulaba nga bamugamba nti teweesimba ku musajja. Bw'amala okunyinyintiza ensonga y'okuvuganya mwami Museveni, emikwano ne gitandika omuddukako. Bonna abaali bamuwagala ne batandika omulaba ng'omulabe olw'ensonga yali agudde mu mugaati gwabwe. Abamu ne batandika mumufitina olw'okuba nti muvubuka muto yakajja mu by'obufuzi alinga abasooloobyeko. Ampuliriza, okutandika olunaku olwaleero n'emabegako abantu bangi abataagala Bobi Wine, ng'abamu ku bataagala Bobi Wine be bamuline ku lusegere. Abamu ku bataagala Bobi Wine be bamuli ku lusegere. Oyinza okulowoozaamu nti be bannabyabufuzi abalowooza nti baasoma nnyo eby'obufuzi era abalowooza nti bategeera nnyo akazannyo k'ebyobufuzi. Abamuli ku lusegere bangi tebamuwagala ne bangi bamweyambisa kubanga yalina amasannyalaze. Juzi nakulaza akatambi akalaga nti oba oli awo abamu ku bakulu n'abakulu abali mu kibiina Mathias Mpuuga eŋŋambo zitambula nti balya ssente okuva eri mwami Museveni, era nga kino kyandireeta obulamu bwa Kyagulanyi Ssentamu ne kibuteeka mu matigga. Mpuliriza, Bobi Wine bangi abazze bamukriticizinga okutuuka waalaze nti musajja era asobola okustandingawo ku lw'obulungi bw'eggwanga. Values zaateekawo oba values zasinga okufaako ennyo kwe kusoosowaza eggwanga n'ebirungi by'eggwanga. Kyagulanyi Ssentamu okunywera mu by'obufuzi n'okulaga nti si mutiitiizi n'okulaga nti nno mweteefuteefu ku ki kyonna ekijja kyongedde okutiisa abaali balowooza nti munafu mu mutima. Era njagala kusinzira wano nkugambe nti eggwanga eriba lyetaaga omuntu omutuufu dikulembera lyandiba nga lyetaaga Bobi Wine. Abantu bangi abatasobola kuyimirira mu ngatto za Bobi Wine. Njagala nkuweka akatambi aka Gilbert Bukenya bwe yali ayogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yagamba omuvubuka ono alaze courage ffe gye tutasobola ezze tulema okumala akaseera. Ate n'ekirala obuvumu bw'alaze si kyangu okweŋŋanga mwami Museveni. Bobi Wine buli kimu yakirowooza era akimanyi. Katufune akatambi ka Gilbert Bukenya nzije nkubuulire. Nagambye olwesigenda kukubulya amawulire gakusanyusa nenjagala nkubulire ekyaddala bw'oba ng'ovuganya gavumenti zino ez'abadikiteeta kiki ky'oba osuubira okufeesinga, kiki ky'oba osuubira okutuukako. Mpuliriza, omukutu oli ku DPTV Uganda era of course yenze Sajjime. Njagala kukutegeeza tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa. Munoonyeko gw'alina ebizibu eby'enjawulo, atalina bizibu tokuba ku ssimu ye. Gw'alina ebizibu nga bikuzimbyeko akayumba si gwasoose naye ate mulimo gwo okulwana okubivaamu. Noonya Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa. Katufune Professor Gilbert Bukenya bwe tuvaayo then nzije nkwongereyo. Bobi Wine. Uganda erina okutandika okwebuuza abaana bano abato kiki ekibakumamu omuliro, kiki kyebalaba ekizibu, tutule nabo tutya. Nesi kuba mu bavumi bano bageto bano basiru no kuba bwebatunulira nabo muyita abageto basoma Makerere bamala university ate mwaba ne Makerere tebawonyayo. Ono mwana ono Bobi Wine ono nze sikyamuzanyirako. Omwana ono alaze courage, omutamukwate bulungi ajja kubeera mu 7 1981 ajja kubeera mu 7 1981 kuba omuntu kasaalaga courage natuka ku point gyatuuseeko nyono naavuma oli naavuma naye nga yali ku courage ye ati muto. In fact singa nze mbeera president wa nsi eno nandibadde nnyo naye ekyayi n'obote bwe bamugamba
mu 1981 lwaki tonywa na mwana oli kyayi naye nsagala kunjakasanga mu Luweero nkatteko nange kajja kufiirayo kafiirayo mu Luweero. Bobi Wine tulina okutandika ng'ensi omusiisirizaako akazigo ategeere ensi efugibwa etya ategeere buzibu kyobeera mu nsi kwegamba kubanga yejeeyo abalala tutya. Oye Professor Gilbert baali baseka Bukenya yali minisita mu gavumenti ya generali tibahabulwa Kaguta. Puliriza, Uganda yafuna obwetwaze mu mwaka gwa 1962. Olunaku olwaleero kanjogere olw'enkyakale Uganda egenda kubeera nga kwegamba ejaguza ameefuga oba independence. Abafuzi abakafuga Uganda bali 9, Gen.M7 weew'omwenda. Abazze bafuga Uganda before Gen.M7 bali 8. But bali 8 bafuga Uganda emyaka giringa 20 giringa 28 era. Bw'obanga obazeebaze abafuga Uganda abalala buli omu yagifugako emyaka nga 3. Gen.M7 omu afuze emyaka gyabwe n'akubisa namu. Kakati olwaliro aliwo amulwana ye Kyagulanyi Ssentamu eyandifuuse omukulembeze ow'e10. Naye emisirikko n'emisanvu gyali mu kusanga giyinza okubeera emizibu. Ekisooka, Bobi Wine njagala kugamba musajja ekisukkiridde nnyo kubanga alwana n'omulabe gw'amanyi n'abalabe b'atamanyi. Alwana n'omulabe Museveni kyokka ayina abalabe abamuli ku lusegere. Kye simanyi oba abamanyi oba tabamanyi. Bw'abanga abamanyi ekyo kirungi, bw'abanga tabamanyi kibi nnyo kubanga Gen.M7 gye buva ne gibulaga akozesa bakuliraanye okulaba nga either akunywamu omusaayi oba nga akozesa abantu bo okusuula okulaba nga ovaawo. Bobi Wine asimattuse okufa kwe tusobola okubala okw'ensonga okusoma mirundi 3. Ekisooka, yasimattuka amasasi agaali gagenda omukuba mu Arua. Mujjukira by-election za Arua mwe baakwatirwa n'akubwa n'asibibwa mu military police oba makomera ga military. Eno yali akampeiningira Kasiyano Wadri. Mujjukira bulungi ekyatuukawo eruwuka era gaali masasi. Mu ngeri emu njagala kujjukiza nti Kyagulanyi Ssentamu yasimattukako olukwe olwali lugenda okubalya bonna olwali e Kalangala. Bwe muba mujjukira bulungi e Kalangala bakwata campaign team ye yonna ne bagiteeka mu kkomera. Wabula singa Bobi Wine yali mukulembeze mutuufu nga yabriefinze bulungi abaana baali tebagenda kuvaawo e Kalangala. Ampuliriza, e Kalangala waliwo mission ey'okumujja mu bulamu n'abantu be bonna. Wabula ya briefing abaana, tukimanyi nti abaana ba Bobi Wine bonna bamutambulirako bakibuli, naye Kalangala bwe baabasalako abaana bonna bakkakkana. N'amagye ne gatuuka okwagala okubaako kye gakola nga mu butuufu tewali option yali kukwata Kyagulanyi Ssentamu ne bamuteeka mu nnyonyi ne bamuvuga paka Magere. Naye singa waakolebwawo any slide mistake, amazima gali nti byali bigenda kunnyonnyola birala. Bobi Wine alina sacrifices z'akoledde mu lutalo luno ye ng'omuntu simanyi, naye ku bantu abagenze ku sayidi ye obwo bulumi. Bobi Wine atamanyira bya ntalo, atali mujaasa, ataliimu yadde kasaayi katta. Bw'otuuka ekiseera n'otunula ku sayidi ng'oyinako basajja babaali basajja bo nga bonna bali mu ttaka, otuuka ekiseera n'otendewalirwa, naye obuwanguzi bubeerawo ku oyo avumirira.
Bobi Wine mu kiseera kino ye tageti ya gavumenti. Bobi Wine mu kiseera kino gwe mulamwa gwa gavumenti. Era n'akeera ku makya n'agattawo bw'ati ampuliriza eryo ly'essanyu lya gavumenti. Era saagala mu kibuuse maaso nti Bobi Wine enkwe ezimupangirwa si za muntu wa bulijjo. Era tebakulimba Gen.M7 mu kiseera kino Kyagulanyi Ssentamu ekyomuwendo kyamwagaliza ly'ettaka. Ekyomuwendo kyamwagaliza ly'ettaka. Kati gwe wenna ali eyo ekyo kisuubire. Kunaabeera kusalawo kwa Katonda na kisa kya Katonda okubikka Kyagulanyi abeerewo nga mulamu. Bati bajja kukozesa buli ekyetaagisa tugenda mu kalulu. Omusajja yabagamba tunaagenda okutuuka mu 2026 nga tewali opposition. Mulowoozeemu awo abatambula ne Kyagulanyi olukwesese weeruli era nga tewali kitasoboka. Ky'olina okukola gwe ng'ayagala Kyagulanyi ye ssaala. Owa Kabaane n'okuma, owa Sapule n'osaba, akaku mu ssaalo naawe n'osaala, ne mulwana okulaba nga omuntu wammwe asigalawo. But otherwise ebiso, emmundu na buli kimu kitunuulidde Kyagulanyi Ssentamu. Nga bwe nkulaza abazze bavuganya Gen.M7 obunkenke n'obulabe bwe bazze basanga. Dr. Agre Kiyingi atuuse kutuuka mu ttaka nga yeevuma gavumenti gye yateekamu ssente okujja mu buyinza. Retired Colonel Kizza Besigye yali mu ssawo ng'ajjanjaba Gen.M7. Ebyateesebwako kwali gabana buyinza bonna yabeefuulira. Retired Colonel Kizza Besigye muganda waali mu ttaka. Nkugambye omwana we baamusibanga wa myaka 3. Agre Kiyingi mukyala we ali mu ttaka lwa byabufuzi. Kyokka ate ne bagukyusa ne bagamba yeeyatta. Ampuliriza, njagala kubeera nga nkukomya wano nkugambe nti teekawo essaala. Ne mwami Museveni yandyagadde oba oliawo okugyawo Bobi Wine kibwatukira, naye akyabuliddwa wamukwata okulaba ng'amuggyawo. Naye ki ekikuumye Bobi Wine yemmwe abantu? Okwekalakasa kwe muzze muteekawo n'okulaga kwe muzze mulaga kukyakuumye Bobi Wine ng'ali waggulu era mulamu. Olunaku lwe munaggyawo ekyo ne mulaga nti no bwe bamukwata temulina kye mujja nakukolawo, muliba mumaze omutunda era enkomerero ye eriba etuuse. Mu kiseera ng'abantu mukyayimiridde naye mmwe security ye, oyinza okuba tosula wuwe totambula naye, bati amaanyi go n'ebigambo by'oteeka ku mukutu ogwa social media n'obuvumu bw'olaga nga bamukutte, obwo bwe bumukuumye nga mulamu. Mbadde Sajjime, njagala kubateera wano. Nsaba Lugaba nnyini byonna abampeere bye musinga okuba nga muwagala. Mubeere bulungi, mweraba.